Mumaze mwegali kakati twongereko kamera ezinaalaba abaki kakati ebyo kubituleke obu kangende nkuga mikwano gyange mwenna gye muli mikwano gyange mwena gwe faizo kisikyoliwa gamba kisituka twatambudde ne basajja baffono efaizi kafe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya nze muyiga Faiz Kisiki wa Faiz Cafe Bistro. Haji mukama wange ye mukadde wange era kyayogera sidda musimu. Gwe musalidde miliyoni 2 inshallah. Allahu akbar walillahi. Ebyo byonna bigenda kutuukira wano mu luvannyuma wano wonna oluviira ddala wano mwezi gumu nga tumaze enjiniya wo ajja kusigala wano n'abalala ttiimu chairman tukole ekintu kiggwe tukuteekeko buli kirungi ablution rooms we ziri ez'abaami n'abakyala n'ettanka y'amazzi ebyaffe bibe nga biwe. So gy'emigaso omukulu gye yayogedde emirimu n'emigaso tujja kuwalampa mbakubiriza abantu mwenna temwanukula yadde okuvuma yadde okuvoola yadde okukakkanya omuntu yenna aba aleese okuwabula kwe mumuleke nga bw'ali temumuddamu mumusiriikirire mutunuulire fe tukole ebikolwa wabula ffe tweyama okubayamba kuba baganda baffe n'okuyamba abantu baabwe kuba bajja kutwetaaga ekyo kikasa kakasa laalaiba bii tegiriiko kubuusabuusa kuba bakusanga awo n'amala okusoma bino naggaa naye mbadde nnoonyaayo omulimu gw'omwana n'omutunula mu kyenyi n'omugaa nti naye omulimu aguyina nti yoli gwe wayita omushiriku tye tugende tukongole tukukime kuba yagaba emirimu gy'eddwaliro emulago omwana we yasoma ki tigundi naye bw'otuuka wali bwe kiba nga kijja mu magezi go sooka omugaye nti wagenda mu muliro omale omusabe omulimu gw'omwana wo agukole. Otegedde bw'ova ku kituuti ng'omaze omuga nti nangirira tye abaana bwati ntirane bwati tye oli wa muliro tye ababbi bajje balumba ennyumba eyo onoonye kopolo joni okyaya okujja okugobera ababbi ng'ate wanguki okitegedde naye bw'omuyimiriza n'omugaa kopolo joni okyaya tye munaye nkusabira era nkwagala nnyo bw'awulira enduulu ewo asobola obutajja obugumiikiriza. Lwalimu wali ekyafaayo kyali kya musajja omu nga mpunzika yalina muliraanwa we nga musajja mubuulizi n'ata obubi nga bw'onoolaba siwegi naye banga etunula mu nnyumba y'omusajja oli. Bwe yabuta obubi obwo omwami oli kye yakola kwe kugamba abaana be muteekengawo baketi oba ngatte mubuleke buyiikemu mubale mugende nga mubuyiwe nga bw'onoota omudumu gw'akazambi ne guba nga gugenda waki wayita emyaka emibale omwami ono omusiraamu alwala bw'amala okulwala oli ategeerako nti muliraanwawo mulwadde agendayo amuga muganda wange ekivundu wano nga kingi kyava amuga nti mukama wange tye ekivundu kino kimaze wano emyaka 2 namuga kijja kitya namugamba muliraanwa wange oyo yateeka omudumu gw'akazambi era eri weguta feffe tumuyoolawo ne tumuyiwa eri kyava amugamba ani namugaa nti gwe kennyini muliraanwa wange noba nga toyombangako yadde kulwanako yadde kukola ki namugaa nti nagamba abaana bange bajjengawo kazambi oyo buli kumakya bamuyiwe wali
sajja kyava amutunuulira n'amugamba obugumiikiriza buno bwe muyina muganda wange enzikiriza yo ki? N'amugamba nti ndi mukkiriza ndi musiraamu. N'oli n'atoola shahada nanga bwe bayena enzikiriza yamu nange nnyingidde. Olaba nti ebimu biba bikolwa. Ono yajja yagenda okulaba ng'omusajja gwasobya gwavoola gwavuma taddamu agira n'agaana naye omusajja ono gwenzivudde emyaka 2 bw'aba nsirise nga newaffe teyakonkonayo nze amutuusizza okulwala paka ku kino nangumiikiriza. Kitegeeza eddiini y'abano yabagumiikiriza. Gumiikirize bannaffe tubakoole mpola tubagazise ejjaffe tubakyayise libaali bogi mukyayise otya. Yokaana agenda okwewola nga buli gyagenda bamuga aleeta ekyapa ky'enjuuyo ate era olina okuteeramu amagoba gwa 20%. Ate nga alina ekizibu ewuwa Abdallah omugaye nti Yokaana tabbuki nti abaana tebannaddayo ku ssomero tye naye gyeŋŋenze yonna banga nsinga ekyapa ky'ennyumba gye sirina. Mu ngeri y'omukolako daawa bwe mugaye nti twate enzikiriza yaffe egamba bweti bwe kanguwe tuwandiike buwandiisibwa. Bw'oliba otuusizza okusasula toyongerangamu yadde n'ekikumi. Eyo daawa n'ekyapa kola ki? Eyo daawa temala bumazi ku Yokaana okumanya nti mmwe muli ku kituufu. Ekisudde ensi eddalu yonna ne bajeti y'eggwanga okubanga tekyabalansinga kati ki neba. Era pulezidenti yayimiridde naga bajeti yonna kumpi kitundu kyayo kigenda mu kusasula maki. Naye twayise etteeka ku Islamic banking eyisibwe mu Uganda nga tonnaba kuvuma kadaaga nti mushiriku ye yateeka omutwe mu kuyisa etteeka Islamic banking ebeere mu ki naye wandikikoze otyo ng'omuvuma. Yogera naye bulungi. Ekirungi kati buli omu atandise. Kiraba kyandowooza banka zino ez'abasiraamu ezikolera ku nkola y'obusiraamu ezikozesa eri enkola nabbi gye yagamba zentuufu. Twagale nnyo bannaffe tunyweze nnyo emikwano. Twongere okusaba Allah atuwe obukkiriza atutaase atukingiriza okutya ennyo tumulowoozeeko atukondeze okumutya n'okusaala n'okumujjukira. Naye ebbanga lye tunaamala nga tujjukira abaafa lijja kuba kitubuulirira naffe okutereeza imaani yaffe. Bw'oba owuliramu ng'etagala buli bwogenda ku baki buli bwogenda bwe baaziika abantu n'ogadde kansabire bano naye nange nga bwentendeka abanansabira. Buli kiriwo kyakutuyamba kujjukira remembrance. Sheikh ebyo yabyogeddeko ye mumanyi. Nkubiriza baganda bange bonna gye bali bwe tuba twawukanye nga tetukkaanyizaako tukubirigane ku masimu. Ogambe nti wano nnyinza okuba saategeddewo kye muganda wange Abdallah wabadde otegeeza ki wano? Kye wabadde otegeeza tusisinkane mu kajaayi oba tusisinkane ku muzikiti olumala okusaala tunyumyemu
negayiridde tekubaawo omusiraamu yenna okukkakkanya olw'entegeera ye. bw'aba ye ebimu bye tukola bitabutabu atyo mumulekere Allah we. Tetukozesa olulimi olulungi, olulimi olwagazisa abantu obusiraamu, olulimi olutwegombesa abantu ate ebituleetera emikwano. Inshallah bwe baba tebatutegedde leero maybe bajja tutegeera olulala, oba bwe tuba tetubategedde naffe tujja kubategeera olulala naye nga tusigala nga tuli baluganda. N'obubaka obwo mbagaliza mwenna Allah subhanahu wa ta'ala era nga musaba asaasire omwoyo gwa muganda waffe Isima, amugazirize kabuli ye, amuteereyo ekitangaala, ebyamusobako ng'omuntu abimusonyiwe, ate era abeere ng'amuwejjana, amukendereze ku bibonyoobonyo ebiri mu bulamu bwa Barzaka, ate afuule obulamu bwe obw'enkomerero oba olw'ebbaliro obwangu. Naffe abali wano Mungu atusaasire tunyweze imaani yaffe, tunyweze okukkiriza kwaffe, tunyweze oluganda lwaffe, atuwe sente tukole ebirungi, ate tuyambe obusiraamu n'abasiraamu ne bannaffe abatali basiraamu tubayambe, tuyambe abantu bonna tubaagazise eddiini y'obusiraamu, tukwane emikwano ate tuginyweze, tugyagale ate era twagale n'abaana baabwe. Allah atusaasire atuwe okumanya, tunoonye okumanya kuba okumanya tekuggwaayo, tubeere bagumiikiriza eri bannaffe ate nabo batugumiikiriza, atukingiriza abalabe baffe abesaalwa ne fitina n'abatayagaliza, betumanyi ne betutamanyi, abali ewala n'abatuli okumpi, kuba tukimanyi bulungi nti ye Allah yasinga okumanya ebiri mu mitima gyabwe. Allah yatutonda ng'atufudde abantu nga bwe tufaanana mu kitiibwa kino kye tulimu, atusaasire atukingiriza obulema, ate n'abo bagezeseza n'obulwadde abo basuusa. Ya Rabbi ya Allah, kubanga ye yekka asuusa abalwadde, abasawo bajjanjaba naye Allah n'awonya. Tulwebaza mwenna abatindiza olugendo okutuuka wano, nsaba Allah mwenna abakwatireko muddeyo nga mutambula bulungi.